Kazibwe Patrick nyingiddewo okulaga engeri gye tugenda okuzimbamu ka simple web application nga tugenda kuzimba olwaleero login page. Login page eno tugenda gizimba nga tukozesa programming language gye bayita PHP. Then tugenda gigatta ku database gye bayita MySQL. Era nkusabe laba video eno paka gyesembera. Then tugenda kulaba byonna ebyetaagisa era kansooka okuwa software g'ogenda okwetaaga nga tugenda okuzimba web application eno eri simple olwaleero. So ogenda kwetaaga software gwe bayita Notepad. Ono yagenda okukola nga IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Awo ozimbira koodi zo. Ogenda kudownloadinga software gwe bayita Notepad++. Ono osobola omudownloadinga ku Google oba kebera mu description. Osobola ogenda mu Google n'osearchinga Notepad++. N'omudownloadinga oba kebera mu description ya video eno mulimu link egenda okutwala ku downloadinga Notepad++ ogenda omudownloading. Then ogenda kwetaaga software omulala gwe bayita XAMPP. Lwaki tukozesa XAMPP? XAMPP is a server software nti agenda ku actinga nga server asobole okuinterpretinga PHP codes zaffe. PHP olulimi olwo it is a programming language but it is a server language. PHP ekola ku server, kitegeeza bwe tuteekamu PHP codes mu computer yaffe nga tetulina server oba nga tetugifudde nga server, PHP codes zaffe tetujja kusobola zinterpretinga, tetujja kulaba kye zikola. Naye nkusabye subscribing video eno, ngenda kukola video maaso eyo nga nkulaga engeri gy'osobola okukozesa PHP nga tu-installinze server software ku computer yo. So ekyo kijja tusobozesa okuzimba offline desktop applications, applications ezikolera ku computer nga tetuyina server gye tu-installinze. Nkusabye subscribing, sharing, era liking video eno ne comment yo njagala nnyo wansi. So ng'omaze okufuna software oyo kebera mu video description omufune then tutandike. Sigenda kuddamu ku installinga software oyo kuba muyina naye kansuubire nti onaasobola mu installinga anaaba alemereddwa commentinga wansi nkole video ekutaasa engeri gy'omu installingamu. So bw'oba omaze okuinstallinga XAMPP ogenda kimanya otya nti omuinstallinze. Bw'okebera mu local disk C, let me go to this PC, nkebere ku local disk C, ngenda labako folder gye bayita XAMPP. So eyo folder yegenda gyengenda okozesa era egenda kuba ya mugaso nnyo. Then Notepad++ eyinza obutaba na icon ku desktop naye bw'o right clickinga ku document yonna ekuleetera edit with Notepad++ as a sign nti omaze omuinstallinga. So kaka tutandike. Tugenda tutandikira wa? Tutandise bwe tutyo olwaleero. Ngenda kujja mu local disk C yange nzigulewo folder ya XAMPP. Bwe mala okugulawo folder ya XAMPP nzije wansi ngambe XAMPP control. So XAMPP control nteekeko XAMPP control panel eno. In case ogitaddeko n'etajja, eyinza obutajja ku screen wabula wano mu tray eba ekulaga ogidabo kirikingako mu tray n'eryoka ejja ku screen. So weba nga wonyiga ku XAMPP control tejjirawo ku screen. So wano twetaaga okutandika services bbiri. Twetaaga okutandika service ya APEC, twetaaga n'okutandika service ya MySQL. So tugenda kunyiga ku start ne MySQL nayo tugistarting. Sezo bbiri nga kweziri olwo tuba tutandise server yaffe era PHP codes zaffe ze tuzimba tuba tujja kuziraba bulungi. So kaka tugenda kugulawo browser. Server gye tutandise wano oba server gye tufuna nga tumaze okuinstallinga software oyo bagiyita localhost. So okutestinga server yange oba kweri ngenda kujja mu browser ntypingemu localhost. Then nyige enter as in to connect. Egenda kundaga folder ezo eziri mu XAMPP browser oba rather eziri mu XAMPP folder zange ezo zizo. So ndozo ziraba ezo. Now kikyenzizaako tugenda zimba tutya application yaffe. Application yaffe tuba tugizimba tugiteeka mu folder ya XAMPP. So ngenda kuddayo ku this PC local disk C nyige XAMPP. Then erina kubeera mu folder gye bayita htdocs. Applications zaffe zonna so code zaffe zonna ze tugenda ozimba zina kuba mu htdocs. So si mu folder endala yonna wano eno zina kuba mu htdocs. So ngenda kugulawo htdocs. Bwe nzigulawo htdocs muno munda nzikirizibwa okukola mu folder ya project yange gye njagala okuzimba. For example, ngenda kukola mu folder ngituume login. So nsubire followinga. Then bwe mala okukola mu folder gye bayita login, mu folder muno mwengenda okuteeka project codes zange
so ngina kuji opening folder yange eyo. Then muno ngina kukola mu page oli kwatuukira. Page oli kwatuukira bwe tuba tuzimba codes zino twandibadde tugiyita index erinnya eddungi. So ngina ku right clickinga mu space nsonge ku new nzije nonde text document. Then text document eyo ku computer ezimu bonna amala ogikola bw'otyo ojja kugiraba new text document. Kali ka .txt kajja kuba tekaliiko ate nga ka mugaso nnyo wano tukeetaaga. So bw'oba tokalaba ka .txt ka file name extension kentegeeza jangu ku view ogende ku file name extension ogicheckinge kasobola okubaako. So wano ngenda ku right clickingako I rename ngenda gituuma index then ka .txt nkajjeko nteekeko .php. Well, so ngenda clickinga engamba you sure you want to change it? Yes, I say yes because I'm changing file name extension. So mwe tugenda okussa codes zaffe eza user okuloginga in. Then ngenda kukola page endala user bw'aba amaze okuloginga in gye mutwala. So ngenda kukola new page text document ngenda giyita home.php. So remember codes zaffe wano tuteekako extension ya .php. Yes. Then ngenda kukola code for page endala user kwakolera account ye ngenda giyita sign up. Kiba kirungi bw'oba developinga bw'oba ogenda okuwandiika file names notateeka mu space. It will be good practice. Kijja kuyambako okuzijukira amangu ng'oli mu kuzikodingamu ng'oli mu kuwandiika codes zaazo. So tulaba pages 3 tuyina home, index ne sign up. Index eno ngenda gikozesa okuteekawo login page user gyeyetaaga okujjuza okusobola okugenda ku home. Then eno sign up ngenda giteekawo form user gyalina okujjuza okusobola okukola account. Okay, now tugenza okutandika. Naye nga tetunatandika tugenda sooka okukola database. Database yeeyo ewatereka ebintu user by'anaabajjuzza nga signinga up ng'akola account. Tugenda kubitereka mu kye tuyita database. Database eno tugikola tutya? Ngenda kuddayo mu browser ntypinge localhost /php my admin. So eyo link egenda okuntwala okukola database. So let me connect on that link. Remember bw'oba oli mukola ebintu bino teweetaaga internet ne weba teriiko osobola okubyaccessinga, osobola okuaccessinga php my admin, osobola okukozesa XAMPP. So bw'omala obidownloadinga ng'okozesa internet then ne bw'ogijjako. Bwe tunatuuka ku php my admin tugenda kukolawo server, tugenda kukola database gye tugenda okuterekamu ebintu user byagenda okuyingiza. Now naye nga tetunaba kutandika kuteeka mu database, nkyemanyi bw'oba tomanyi kye bayita database, subscribinga kuba zino video ngenda kuba nzikola, ngenda kuba nkola video sigenda koowa nga nziteekayo. Gwe kyenkwetagako kimu kusubscribinga nakulayikinga oba oli awo newe kyetagisiza commenting. So ngenda kujja nkolayo database yange ngenda giyita users. Database okkirizibwa ogiyita kyonna ky'oyagala. So ngenda kujja wano ebbali nyige ku new. So I'm creating new database. Database name giyite users. Then I press create. Database user has been created. Okay. So yino database yange ku list kweri kakati kuteeka mu tables. Database eba ne kye tuyita tables. Tables mwe tutereka. Ngina kujja nteekeko table name. Ngina giyita info. Njagala tereka information y'aba user. Nawe osobola okunaminga table yonna ky'oyagala. Columns, number of columns. Column kyeki mu database ekyamazima tuziyita fields. So kakati ngina kwetaaga field mmeka oba column mmeka. Ngina kwetaaga column etereka erinnya lya user erisooka, column etereka erinnya lya user eryokubiri, column etereka phone number ya user. So nino sooka nimanya biki byenjagala user mpe, biki bye nnoonya ku user. Kati bwe mala obimanya ze columns nja okuteekawo. So nze ngina kussaamu columns 5 oba columns ezo olina okupulaninga yadde ng'omaze okumanya nti weetaaga columns 4 olina opulaninga emu eri extra. Eno tugiyita primary key. Bw'oba omanyi database waliwo kye tuyita primary key. Atamanyi database kankunyonyola primary key ye field oba ye column
that uniquely identifies data in the database, oba that uniquely identifies records. Nti records ne ziba zifaanaganya buli kimu teziyinza kufaanaganya primary key. So kakati wano ngenda kuteekawo nze neetaaga columns 4 byengenda okunganya ku user, naye ey'okutaano egenda kukola nga primary key. Then let me press create. Bwe mara creatinga egenda kundeetera wano name, field names. Columns zino ngenda zituuma mannya ki. Esooka nja giyita ID, so giyita kyoyagala, gye njagala okukozesa nga primary key. Eddako ngiyite first name, ngenda kiwandiika F name. Ey'okubiri ngiyite last name, L name. Eddako, kino kitayipinze bubi, L name. Eddako ngenda giyita phone. Eddako nizo giyita email. Now bwe mba mmaze ekyo ngenda kujja ku type. So type kiki tuyita type? Database etereka data abayingiziddwamu, naye data oyo abaamu ebika. Okugeza oli bwa typingamu ennamba y'essimu si kyekimu n'atypinzemu ekigambo, kitegeeza data type gwe tugenda otereka mu field zino wa mugaso nnyo. Data type gwe tuba tutereka muno tugenda kulonda variable character. Variable ye container etereka data. So kyonna user kyanaaba typinze tugenda kicapturinga, era tugenda kulonda data type gwe bayita variable character, VACA. Then esooka ngenda gireka mu integer kubanga ID eyo njagala ebeere nga numbers, ate enamba ezo ngenda ziteekamu nga ziri automatically generated. Now ngenda kujja scrolling ngende ku ID field nonde AI. AI stands for auto increment. Nti enamba ezo zigenda kweteekamu zokka. Tugeze record user bw'ateekamu record esooka n'omuyuza omulala najja na Sam, enamba ezo zegeneratinga zokka. Lwaki twagala zegeneratinga zokka? Twagala zifaanagane. Kuba etteeka lya primary key field tezirina kufaanagana. Well, so ekyo kitegerekese naawe. Ngenda kujja nteekemu length of values, obungi bwa values oba obungi bwa ebigambo ebirina okujjuzibwa. Eno ID tesukka 255 values obungi, nti enamba ezo tugeze user ze asooka n'ateekamu nemuwa ID 1, owokubiri nemuwa ID 2, owokusatu nemuwa ID 3 paka. Enamba ezo tezirina kusukka 255 obungi bw'ennamba, naye nze nsobola okugamba zibeere 100. First name user bw'atypingamu tezisukka 100, so nsobola okusetingamu 100 just teri alina linnya liweza 100 naye okuba ku safe side. Nti data jukira database ezimu mu PHP versions ezimu data bwasukka kyewa setting awo tebamu capturinga. Ogeza ono singa nteekawo nti first name tesukka ennyukuta 5, olina typingamu erinnya lya nnyukuta 10, mwattu eyo record tebajja gisavinga mu database. Okay, now tukoze ekyo, tutaddemu 10 auto increment kweri. Ndowooza ngenda lekera ekyo, sigenda settinga nnyo birala, naye tujja genda nnyo maaso tulabe PHP my admin eno tudiddemu tugikoleko video tugyekenneenye ebirala ebisingawo. So ngenda kusavinga database yange. Database yange eno ngemaze okusavinga, era bwe ntunula ku database zino eziri wano ebbali eyange yino gye nva okukola bagiyita users. Bwe ntunula mu users ndaba mu table gye bayita info. Omwo mwengina okutereka database, mwengina otereka ebikwata ku user ku sign up page yange. So tugende tutandika okuzimba page yaffe. So tugenda tutandika okuzimba ne sign up page. User bwe tumwetaagira okuyingizaamu ebimukwatako, ngenda ku right clickingako ngambe edit with notepad++. So wano we tugenda okuzimbira kodi zaffe, naye kodi ezo nga tumaze okuzizimba tugenda kulabira wa bye tuzimbye. Bwe manya olw'okulaba bye tuzimbye ngenda kutypingamu localhost stroke sign up stroke login. Folder yaffe gye twakoze eri erinnya lyayo kirabye bwe nkikoze, localhost / erinnya lya folder / page gye twagala okulaba signup.php. Naye bwe tuba twagala kulaba index eri gye twayise index.php, eyo ne bwe tutagitypingamu ne tukola localhost / login ne tuconnectinga, eyo yo yeba displayed by default. That's why nakugambye page eyo gyoyagala ebeere kungulu giyite index, kijja kwanguyira nnyo. Now since face gye tutagetinga twagala kulaba signup.php, so
byonna bye tugenda okuzimba eri mu codes nga tuli mu Notepad++ tugenda biraba wano tutestingemu. Ngenda kujja ngambe testing nsaving. So bwe mala okusavinga nenziramu mu browser ne refreshing, ekigambo ekyo kijja kulabika awo ku screen. So kitegeeza codes zaffe ziwuliziganya bulungi ne browser. So bwe budde tutandika okuzimba codes. Codes zino ngenda zifuula simplified okusobola okukwanguyiza. Sigenda kuteekamu nnyo bubadi, sigenda kuteekamu nnyo naye nga oba oyagala okuyiga HTML ne PHP, ezo video ngenda zikola nga ziri separate nga zisomesa PHP ne HTML. So gwe ayagala okubiyiga kyandibadde kirungi n'osooka olaba video ezo, wabula ky'osobola okukola okuziraba subscribing era onyige n'ekkadi ako. Bwe ndaba nzitaddeyo ojja kufuna message nga ntaddeyo video ezo. So ngenda kutandika n'okuzimba form user gy'alina okujjuza. So ngenda tandika form action equals on page. On page ntegeeza ki? Nti form eyo ng'oli amaze ogijjuza bagikeberera awo. Tugenda gikeberera awo mu sign up mu page oyo user wagijjuliza. Tumala kukebera byajjuza mu bituufu nga tetunaba mutwala mu home page. So nja kulaga engeri endala gy'oyinza okukikolamu obikeberera eri mu home bw'abanga bifu omuzze, naye kakati olwaleero tugenda kubikeberera wano ku page kwennyini. Method equals post mu quotes. Kino kitegeeza ki? Nti byonna byagenda okujjuza tugenda sooka bikasuka mu server ebikebere post. Tulina methods bbiri, tulina method equals get ne method equals post. Get eyekola nga tulina bye tunona mu server, okugeza olina ky'osaakinga nga bw'ogenda ku Google n'oteekamu ekigambo n'okisaakinga n'onyiga space erisaakinga, ekyo kiba kikozesa method equals get kubanga oba okisaakinga kinona mu server. Ne wano tuli mu kutwala mu server, twagala okuterekayo ebintu user byagenda okuyingizaamu, kitegeeza tugenda kukozesa method equals post. Yes, form yaffe tumaze ogikola, then ngenda kujja no wansi nkolewo label. Inagamba label kwengenda okulamba njagala user ateekemu first name. First name. So nga maze okikola ekyo closing label tag. So tag zino oba oyagala okuyiga HTML nkusabye subscribing, ngenda kuteeka video eyigiriza HTML crash course, HTML yonna. Yes, ngenda kuteeka video neyigiriza PHP. Actually bonaba o subscribing ze channel eno ogenda kuyiga okuzimba applications ezizo oba websites ezizo ezijjudde nga zikozesa PHP ne HTML ne JavaScript ne Bootstrap oba CSS zonna. Now nga maze okulabelinga ngenda kujja ngambe input keka box mwe twagala user typing type equals text. Input type equals text. Well, wano tugenda kawa erinnya name equals akabox kano erinnya lino lya mugaso. Erinnya lino lye tugenda okubuulira PHP nti user kyatayipinga mu kabokisi ako ke twayise first name ky'oba oteeka mu database. So nkayise name equals first name, osobola okatuuma kyonna ky'oyagala. So nze nkayise bwe ntyo okusobola okukanguyirwa. Placeholder equals enter name. So placeholder kyekyo ekibeerawo mu kifo mu kabokisi ako user nga akalaba. So let's save tugendeko mu database to refreshing them. This is what we mean. This is what we are doing so far. So ngenda kujja ntekewo line empya, blank line or blank rule, ntekewo label. Twagala user tumaze mu collectinga ko first name, tugenda mu collectinga ko last name. Well, so let's collect this label. Then tujje once to take our input type equals groza, tugenda kola type equals kiwano era type equals text. Input type equals text. Name equals last name, ngena giyita L name. So goba okimazeeyo, it is up to you. Nze ngenda kola bwentyo. Placeholder equals enter name.
Good. Well, so user tumwagalako first name, tumwagalako ne last name. Ina kuteeka line empya nzije musabe email because obojjukira database yaffe bwe tuddayo keno mu database yaffe eno table ya info eyina fields meka bw'oba ozijjukira eyina fields zaffe ziizino eyina eya first name, last name, phone ne email. So ngina kujja ngambe phone, twetaaga phone number ya user. Ngina kujja ngambe input type equals tel. So eno so giyita type equals telephone. Osogamba input type equals number. Oyagala user typing mu digits zokka. Input type equals text era kikirizibwa. Nze ngina kozesa input type equals tel. So zino input types ojja ziyiga nga tuli mu kusoma HTML. So zonna tujja zinnyonnyola bulungi nnyo ozitegeere. Name equals phone. Should we put a placeholder? Tugenda gamba max length. Max length namba meka zetwagala akomeko. Max length equals 10. Tetwagala user asukke 10. So BR osobola n'oteekawo placeholder bw'oba okyagala tekirina buzibu. So tugenda kujja tukwate email ya user rebel email. Well, so let me close label. Then ngenda kujja ngambe, let me zoom in. Yes, let me zoom in for you. Ngenda kujja mpandiike input type equals email. Name. So zino input okuziwa name PHP wano nga tugenda kuteeka mu PHP kya mugaso nnyo. Name equals mail. So giyita bwentyo so ziyita name equals email. Placeholder equals enter email. Well, so tumaze okuzimba fields zonna ze twetaaga mu codes zaffe. Now it is time to build or to put the submit button. Epeesa erigenda okuwaayo form yaffe. Naye nga tetunaba kuteekawo peesa tusooke tuddeyo mu browser to refreshing tulabe kye tuzimbye so far. This is what we have built. Naye bw'oba weetegereza phone number field tetwagiwadde label. So let's go back here. Twataddewo label ne tutakiteekako phone number. Yeah, sorry for that. We have debugged. Okay, now let's come and refresh and see. Yes, now that is it. I think now you can see our form. Tusobola okusalawo twongeremuko ku spaces zisobola okweyawula. Ngenda kujja wano ku BR nsobola zidabolinga. Yes, phone number njongedeko ko wansi a bit. Nsobola okukikola wonna nja highlightinga BR nenyiga Control D to duplicate. I highlight Control D to duplicate BR nenzifula bbiri. Just okolawo a space. Ne tujja kulaba okozesa HTML rather CSS okunyitiza form eno, but today that's not the case. Lero tuli mukozesa HTML na PHP. Now nga tumaze okuzimba form tuteekeko epeesa eriwayo form. Tugenda diyita input type equals submit. Epeesa eriwayo form. Input type equals submit. Value equals kiki twagala owandiika ku peesa eryo register. Twagala owandiikako ekigambo register. Then that is, now let's close our form. Well, so gwatanayiga kozesa kuwandika codes neza HTML, subscribing very soon zeziddako. Now that's our form. Era oli wamala okunyiga naagira emutwala. Naye tuyinza okuba nga tetwagala user anyige peesa lino oba tetwagala ku processinga bintu bino nga user alina fields zatajjuza. Field ezo zaba tajjuza tugenda tuziteekemu required attribute. So ngenda kujja no ku input type equals text kyesembera tekeyo required. Required means that input is compulsory. User cannot go without filling it. Well, so now if we refresh our code and we try to register, it will ask the user to first fill it. Well, now what's next? After filling in,
after writing that code, let's write our PHP code to save what the users typed in the database. Code ezo nsolozesa wano wansi oba naye it is good practice netuzisa waggulu wa form nenga ne wansi zikola kyekimu. So to use PHP etuula wakati wa code yetu. So tugulawo greater than that code. Let me zoom it for you. Well, so PHP codes tuziteeka wakati wa tag eyo $PHP greater. So PHP zibeera wano wakati. So buli wenzigulawo tag eyo kiba kilaga nti ngenda kuwandiika PHP code. Gwe ayagala okuyiga PHP subscribing ogenda kugiyiga obeere ng'osobola okuzimba web application yo ejjudde. So let's create our PHP code. PHP then ngenda kukka wansi nteekawo PHP. So code zange zigenda wano wakati. So mu PHP bwe tunaba tunayiga PHP tugenda kuyiga ku kye tuyita variable. Variable ye container of data or information. Bwe twali tusoma mathematics batugamba twakozesanga x equals mujjukira kantu kano x equals 2 y equals 4 oba 5. Then bagamba solve x plus y. So if you can see this thing botunulira ebintu bino, x eterese 2, y eterese 5. Kitegeeza bwe ndaba x plus y manyirawo nti 2 plus 5. So kitegeeza eno x olw'okuba erina kyeterese, x tugiyita variable. Neno y it is a variable kuba erina kyeterese. Neno mu programming PHP tukozesa nnyo variable. Lwakuba ye ate tetugenda kugamba nti x equals 2 nga bwe tukikoze mu mathematics owa bulijjo. Eno variable tuba tuzikola tuteekako $sign era ekyo tukiyita assigning variable. Era bwe mpandika nti $sign x eyo manya bumanya nti it is a variable. Nga bwe wandika nti x equals 2 na wano osobola kiwandika as long as maaso ga x otaddeyo $sign. So I can write x equals 2. Then ebyo byonna nja binnyonnyola nnyo mu PHP course. PHP course gye tugenda okuteekayo tuli mu gizimba, tuli mu gikola course eyo. So nkusabye likinga o subscribing era o commenting. Then bwe tuba twagala okuwuliriza ebintu ebiva mu form eno, first of all tugenda kugamba PHP ewulirize epeesa lino erya submit linyigiddwa. Kye tugenda osooka okukola, erina okusensinga ewulirize epeesa eryo linyigiddwa. Bweba linyigiddwa ekolekitinga user byaba ajjuzza muno. Bwe tusevinga wano ne turefreshinga ne tubaako user byatayipinga mu neeno ne tusubmiting oba ne tunyiga register, tewali kigenda kubaawo lwa nsonga PHP tetugibuulidde kuwuliriza peesa lino lye twayise type equals submit. So tuwuliriza tutya peesa? Tugenda kukozesa if. Olabye tuli mu kuwuliriza peesa, I open brackets, is set. Twagala kuwuliriza peesa lisetingiddwa, linyigiddwa. Kirabye? If is set. Kodi eyo girabye bulungi. Tweyongereyo. Sooka ogyetegereze. Tuli mu kuwuliriza epeesa linyigiddwa. Naye nga kansooke nzijewo kodi eno katono. Nkuzeeyo ku peesa eryo tuddemu tulyetegereze. Sorry, kanjijewo. Bwe nzikira ku peesa lino waliwo ekizibu tetugenda sobola ddiwuliriza. Simanyi oba osobola commentinga wansi awo n'otubulira lwaki tetugenda sobola ddiwuliriza. Epeesa lino tetwali wadde name. Gana inputs zonna tubadde tujja tuziwa name, last name nga tuziwa name. Epeesa lino terina linnya, kigenda tuzibuwaliro ddiwuliriza. So tuliwo erinnya name equals leg. So osobola oddiwa erinnya lyonna lyoyagala. Name equals leg. So bwe tumala oddiwa erinnya awo tuva tusobola oddiwuliriza. Now tugende tuliwulirize.
bw'oba ojjukira kodi gye mbadde mpandiise ebadde egamba etya? Egambye if is set. Mu PHP is set eno nga sinakumalirayo nnyo kansooke nkulage if eno bwekola ne is set bwekola. If eno tugikozesa bwe tuti mu PHP. If tugikozesa okubaako kye tucekinga era ewandiikibwa bweti if kye tucekinga kirina kuba mu brackets. Ekyo bw'omala okimanya eno kodi egenda kwanguyira nnyo kye tucekinga kirina kuba mu brackets. Then kye twagala kodi eyogere singa esanga nga kituufu kyo kibeera mu kale brackets bwe tuti. Eyo if bwekola nti tugeze ngena kukuwa example nti ndi musajja nga singa bankebera nti ndi musajja bateekewo ekigambo meero. Bwe manya akozesa PHP ngena gamba if kyenjagala okukebera is man nti waba musajja. Eno example it is not a valid code eno sintuufu naye just njikuwanga example. Kyenjagala eyogere is man, is male. I close it. Olabye if engeri gye tugikozesaamu nti condition kitwagala okukebera kibeera mu brackets. Kye twogera nga tumaze okukebera ekyo kibeera bweru wa brackets. So kaakati naffe wano twagala okukebera nti eppeesa linyigiddwa, nti singa eppeesa linyigiddwa if kitegeeza bw'oba ojjukira bulungi if kyetwagala okukebera kibeera mu brackets ne kyetwagala eyogere ng'ekizudde nakyo kibeera mu kale brackets. Kitegeeza kyenjagala okukebera ngina kisano wakati ne kyenjagala ekole ng'emaze okukebera ngina kisa munda mu kale brackets. Now kikyenjagala okukebera ngina kukebera is set. Kyokka ate nga sinnakwongerayo ne is set tugikozesa bwe tuti. Is set ekebera ekintu nti kisetingiddwa oba mwekiri oba kituufu. Okugeza ontwagala okukebera erinnya eppeesa lye twayise leg lino linyigiddwa. Is set naye ekola bweti nti kyetwagala okukebera kibeera mu bracket ya is set. Simanyi oba okirabye. Is set nayo kyetwagala okukebera kibeera mu bracket. Kyokka ate okuwuliriza ekintu kyonna ekiva mu foomu eyo gye tuzimbye tukiwuliriza bwe tuti $_post then erinnya lyakyo. Okugeza njagala kuwuliriza erinnya lyali ne ppeesa lye twayise leg $_leg. Ekyo kiba kindaga small letters because nakiwandiise mu small. Kiba kindaga ndi mu kuwuliriza ekintu ekiva mu foomu. Foomu yaffe twagiwadde method equals post. That's what we see here. $_post leg. Bino ebintu bisatu bwe mba mbiyina ngenda kukebera if nkebere eppeesa lya post, eppeesa lya leg linyigiddwa. Bwe mba nyina kyenjagala okukebera nga kiva mu foomu nsoosa $_post ekyo kyengenda okukebera ne kiva mu square brackets. So singa eteeka eddala erya PHP bwe mmala okuwandiika layini ya PHP code yonna nteekawo semicolon okugigamba nti awo wembadde njagala okukoma. So tugenda kombayininga bino bisatu tukebere eppeesa lya submit oba linyigiddwa. Tugenze if is set. Jukira is set tugambe naye ebeera mu brackets. Kyetukebera kibeera mu brackets. So twagala kukebera ki? Twagala kukebera eppeesa liva mu form. That's why I have to say $_post. Eppeesa eryo tuliyise leg. Then I close the square bracket. Good. So that's the code we are going to use to check whether the button has been clicked. Let me zoom in. Such that you can see this code clearly. Oh, sorry. Zoom in is it at its maximum.
Now ntitukebedde bwe weekenneenya code eno kusabye subscribing ngina teekayo PHP lesson crash course esomesa PHP. Tukebedde eppeesa lye bayita leg liri set. Kati tugambye PHP bwe liba nga liri set, bye twagala etukolere tugenda bissa mu kali brackets ezo munda. Era ngina teekawo space, bye twagala etukolere tugenda bissa muno. Bwe tuba tulina kye twagala okuwandiika ku screen nga tukozesa PHP, tukozesa akagambo ke bayita echo. So kakati tugenda testing eppeesa lino linyigiddwa, ngina teeka mu echo kiki enjagala empandiikire ku screen. Singa ekebera nga linyigiddwa empandiikireko ki kyenjagala empandiikire bwe ziba nga si digits tegeeza 0 1 2 3 4 and so on. Bwe biba nga bigambo birina kuba mu quotes. So ngina kugula quotes ngambe the button has been clicked. Wano ndi mugigamba nti I put semicolon okulaga nti I terminate that code. Tuli mu kutesting space lino linyigiddwa. Tugenda soka tukirage ku screen. Bwe liba linyigiddwa, then tulabe information ku screen. Let's refresh our code. Ngina kunyigamu, then I refresh. Ngina kugizamu first name Kaziwe, and then last name Patrick. Phone number ngina soka begin walinga kuba sabitadde required. Ngambe register. PHP ngambe the button has been clicked. You see, bwe ndi freshinga nga sirinyize tekireeta. Naye singa ndinyiga sigina kuyitawo lwa nsonga nagitadde mu field required. So nyina kusooka gijjuzaamu, neno gijjuzaamu ziko required. Ngambe the button has been clicked. So that is PHP ekebedde nti eppeesa lino lye twayise leg linyigiddwa n'ekituwa ku screen. However, fesi kyetwagala etukolere, fe twagala bwe bemaze okulikebera egende tusavingire ebyo bye bawandiise mu form ebiteeke mu database. Well, now ekiddako kino tugenda kuteekawo database connection. Tugenda connectinga ku database yaffe eno gye twazimbye ne tugiyita users. Database eno tugiconnectingako tutya? Wano pay attention. Connection eno eya database tusologisa ebweru wa form wa PHP code, tusologisa wano waweru oba tusologisa wano munda. For this video database eyo kanjiteeke wano wabweru nenga ne munda esobola okukola. So tutandike tuseme database yaffe. Database eno ngina gitereka mu variable ngina giyita con as in connection. Tuconnectinga tutya ku database kano kakwate tugamba I'm declaring a variable con declaring nze ngina gamba my SQLi connect. Tulina engeri bbiri gye tusobola connectinga ku database. Tusobola okukozesa PDO, then naye wano tukozese MySQLi. Bw'ayagala okuyiga engeri ezo ebbiri oba engeri zonna zitusobola connectinga ku database, subscribinga tugenda kulaba PHP video. Njagala obeere ng'osobola okukola web application yo n'ogikola mu ssente oba n'ogikozesa kyonna ky'oyagala. Ejja kwanguyiza emirimu. Bwe tumala ngenda kulaga web application gye nazimba eri mu kunkolera ku ssente. Nenga nagizimbisa PHP, HTML ne languages endala ze tugenda kulaba. So MySQLi connect, I open brackets. MySQLi connect eyo eba mu brackets wait. Ngenda kusaba okwatira akagambo kano. This is just a simple word. Soup. By the way, oyinza okwebuuza buki lwaki ntaddewo obuslash obubiri. Buno obuslash tuba tukomentinga. Commenting means code eyo tebagiyinterpretinga. Era bw'oba okola walinga ogiraninga code ebyo tosobola biraba by'otadde mu comment. Soup kategeeza ki? Server, S stands for server, U stands for user, P stands for password. Obwo buntu busatu bwe bugenda tuyamba connectinga ku server ya ku database yaffe. So ngenda kujja no munda mu MySQLi connect as you have seen. Good. Nzije ntekewo quotes, nsobola okukozesa double quotes oba single quote.
server yaffe nage bagita localhost njigalewo koti yayo koma user good user ngo installinze XAMPP software yenna user erinnya lye tuba tukuyita root by default so tekawo root password obadde ogenda mu phpMyAdmin tekusabye password sawulekawo nga wali empty teka mu quotes eziraga nti wali empty comma then twetaaga wano erinnya lya database yaffe bwe tuddayo eno mu database twagiyise users erinnya lya database gye twakoze so mu quotes users so beera consistent bw'okozesa single quote zikuume bw'okozesa double quotes nazo zikuume so I'm zooming out just to show you the full code. That is our code. Era emaliriza ne semicolon. So your code yaffe connectinze ku database era tuli sure tikati tu connectinze ku database. Sigenda kugenda nnyo wala ku checking over connection eri successful oba teri ebyo yagala obiyiga ojja ku subscribinga tugenda kuba tubiyiga PHP tugenda kuyiga connectinga no checkinga so bwetyo connecting however nga tukozesa MySQLi Connect ne tulina ne connections endala nga PDO ezo tujja ziraba later. Now nga tumaze connectinga ku database tugenda kutandika capturinga okufuna ebintu ebiba biyingiziddwa mu form tubitwale tubitereke mu database yaffe gye tuyise users mu table eya info. So tugenda kusooka tutereke ebintu ebyo mu variable. Ngenda kukola variable esooka ngiyite first name fn just like that. Variable so giyita kyonna kyoyagala kasitebanga erinnya lya variable teritandisa digit ogeza sola tandika bwenti $12 fn. This is not right. So variable name must start with a letter over underscore. Fn equals nterekemu ekiva mu form. Jukira twagambye okuwuliriza ekiva mu form tukozesa $_ post ne tuteekawo erinnya lye twakiyise bwe tugenda mu form yaffe first name twagiyise fname so mu quotes fname great cross quotes then nenteekawo semicolon okugigamba nti awo njagala okome ngenda capturinga last name ngenda giyita Ellen equals $_ post lname ndoza we twagiyise form yaffe lname then kyekira kyetwagize twakapturinze phone number ne tugiyita name equals phone ne tukapturinga ne email ne tugiyita name equals mail so ngenda kujja ntereke kyonna user kyanaaba typinze mu phone number ngenda kiyitanze ph then nzije nkikapturinge $_ post $_ phone because field yange eri user mwenjagala typing na gise phone so ngenda kujja nkwate email ya user gya typinzemu $_ ngenda giyita email post then ntekewo mail kyenagiyise so oteekawo kyewayise field eyo. Now byonna tumaze obicapturinga user byalina okujjuza let's save nti epeesa liba linyigiddwa tubicapturinge kati essaawa tubiteeke mu database tudiringe nabyo nga tubissa mu database. This is how we do it. Now watch here carefully. So we are saving in a database. Ngenda kujja ngambe MySQLi query buli wenjagala okubaako kyenjogera ne database nkozesa command bagiyita MySQLi query. Tugikozese yino ngenda kujja nga MySQLi query that is the command I'm going to use to communicate with my database. Nga maze okulaga MySQLi query ngenda ku opening brackets. MySQLi query ekola bweti byenjagala okwogera ne database bibeera mu brackets munda ezo. So buli wenjogera ne database MySQLi query byenjagala okwogera nabyo bibeera mu database mu brackets. So nsobola okusooka nenzigulawo brackets nenteekayo semicolon okulaga nti njagala kulaninga kweyo yokka
bwe nyingira mu brackets ngenda sooka ndeete variable eri gye nakoseza connectinga ku database. Variable eno nti connect to database ye variable eyo, then ngigambe insert into nti tugenda kuyingiza mu table yaffe twagiyise info. Yiyo insert into info. Twagala eyingizeemu biki? Bye twagala eyingizeemu bibeera mu brackets. Good. Insert into info. Twagala eyingizeemu fields ki? Info yaffe tulaba ina field fname, lname, phone ne email. No id tetugikwatako, it is a primary key. Yo twagitadde mu auto increment. So ina kujja fname, lname, phone. Tubiteekawo mu order mwe twagala ebiyingirizeemu. Phone field eddako twagiyisaani email. Then bwe tumala ekyo, tumaze ogigamba insert into, twagala eyingizeemu mu ezo fields. Values, biki bye twagala eyingizeemu? Zino values nazo zibeera mu quotes. Values quotes twagala eyingizeemu kye twayise fn. Twagala eyingizeemu kye naabe capturinze wano eno mu fn this ekiyingizeemu ng'ekiyingiza ku column ya first name, then egenda yingiza ln mu column ya last name, egenda yingiza ph mu column ya phone, egenda yingiza email mu column ya email. Let's go now. So wano fn tumaze okisaawo. Male okuteeka wano charger mu mouse erabika eweddeko omuliro. Sorry for that period of time. Actually, I'm back now. So tuyongereyo nti first name tugitaddemu comma, twagala ku insertinga mu kyekirala ln. Egende mu last name comma, twagala ku insertinga mu kyekirala ph. Ebizo variable nzijja wano waggulu. Zino ze nagenze ntuuma bikiyuza byenjagala typingemu. ph ocapturinga phone number gye nabayingizaamu, email ocapturinga email ya user. So bwe mala ekyo ngenda kufuluma no nzigale quotes ziri ze naggudde eziri ku insert. Bw'oba wetegereza bulungi nga ntandika insert naggudde quotes, so nzigalidde awo. So code eyo egenda ku insertinga ebintu ebyo mu database. Then bwe mala okubinsertinga ki ekiddako? Eyogere echo user created oba user sign up oba sign up was successful. Kitwagala eyogere okisaawo, sign up was successful. Then tugenda gigamba bwe mala okukola ekyo itambule tutwale ku page gye twayise home.php. So gye twagala etutwale ngenda kuwandiikawo kodi egenda otutwalayo. Kodi eyo tugenda kugamba header mu brackets. Header ina kuba mu brackets bwetyo bwe tuwandiika kodi ya header. Subscribing ogenda kuyiga php mu brackets location wagye twagala etutwale full colon home.php. Twagala etutwale mu home.php. So we save. Code eyo eri successful. Code eyo eri okay. Era we tumala okujjuza form yaffe egenda biteeka mu database emala tutwale mu home.php. So yeyo sign up form. Let's test it. Ina kujja localhost signup.php tugitestinge. Bwe tukebera mu database, let me first open my database. Bwe nkebera mu info siraba muli kodi yonna, sina kyendabamu. Now let's fill form. First name Kazibwe, last name Patrick, phone 0705393098. That's my phone number. Email
Kazibwe at gmail.com. Now let's register. Etututte ku home.php. Now tukebere mu database. Is our information there when we click on info? Yes. Our information is now there. So wano tuba tugenze ku home.php. So bitwagala user alabe nga amaze okusigninga app tubisaawo. You get it? Yes. Now information yaffe gyeri. Kakati tugenda gena okuzimba login page okukebera. Tusooke tumuwanirize user. Let me come to home. I right click, edit with notepad. Kamutero ka message akamuwaniriza. Welcome home. At least user let me kusanga blank space. Let's refresh. You see now. Okay. So kakati tugenda genda user okuloginga in. User loginga atya in. Omaze okulaba sign up. Nkusabye bw'oba osobola okuzimbayo coding eno gizimbe oginsindikire ku namba y'essimu 07064888 e WhatsApp namba. Tulabe code eno nja giyitamu tulabe wetwetaaga okutereeza oba eri okay. So njagala tuyige okuzimba program zino. Okuprogramminga si kuzibu, just abamu bakina mu bwongo nti kizibu naye nga kyangu nnyo. Now tumaze okutuuka ku home.php user gye tumututte. Actually bwe tuddayo mu code yaffe eno gye tuzimbye emututteyo ya sign up eno echo ey'okumuga nti sign up was successful tebadde nnyo n'amakulu okuggyako singa twamugambye nti nga tennaba kugenda esooke sleep nti edlayingemu sleep 5 nti edlayingemu seconds 10 nga tennaba genda. Ekyo kyantuyambyeko okugimulaga ekigambo ekyo sign up was successful. But ebyo tujja birabanga tuli mu kusoma PHP as a course. Now tugende tuzimbe login page yaffe. Jukira nagambe index eno wenatadde wenjagala oteeka code egenda okuloginga in. So tuzimbe form eno ngenda gizimba speed silently, sigenda kugicommentingako nga gizimba because olabye we tuzimba form oba tunakiraba. Ogenda kuddayo ogenda kunoonya mu video zange, ogenda kunoonya mu HTML course oyige tuzimba form. So let me build the form now. As we build the form, I wish you to follow along such that you can see. Ngenda kuzimba form ngenda fields 2 wetuteeke namba y'essimu. Tugenda kwetaaga user ono okuloginga in atuwe email ye atuwe ne namba y'essimu byokka bitwetaaga because twakapitalize password. Singa no tubadde twakapitalize twandibadde tugyetaaga. Tugenda kwetaaga namba ye ne email. So okumuloginga in. So let's build the form. Well, now kanjanguyeko input type equals email, name equals mail. Ngenda kuteekawo eppeesa eriwaayo form yaffe. Input type equals submit, name equals login, value equals sign in. Value kyenjagala okuwandiikako. Then I'm going to close my form. Well, so now form yaffe ewedde kakati essaawa ey'okugiwuliriza okugiteekako PHP ekebere mu database etubuulire oba user ddala byataddemu bituufu. Bweba si bituufu ebigaane, bweba bituufu emuyiseewo emutwale ku home.php. So PHP code ngenda gissa waggulu wano. Still
ngina soka connecting ku database because njagala kulisika database ndabe dala user byatadde mu bituufu. Bw'oba ojjukira nje twakozeemu PHP code twaga PHP ziba wakati wa PHP then and PHP just like that. So tugenda connecting ku database. Bw'oba ojjukira twagambye con sigenda kugikopa eri ngina jiddamu osolo ogitegeera equals my SQLi connect sorry yes then ojjukira kagambo ke twagambye soup server which is localhost user which is root password which is empty and then database name which is users. So we have connected on our database now. So now what we are going to do, we are going to put if to listen to the button called login. So we're going to say if, remember if is supposed to be in such a way, if tujikola tutyo ngina kujano ngambe easy set ne easy set ebera mu brackets kiki twagala okebere kiri easy set if is set post login epesa libayita login bwe liba linyigiddwa nga lisetingiddwa. Yes, what should we do? Let's come back here. So wano ngina tekawo space byenjagala ekole embise muno tugenda capturing user channel abajuza mu phone so kita ph equals tukitereke because we are listening it from the form we are putting $_ post. So twagitumye eki twagiyise phone. Well, so let's terminate it by putting semicolon. Ne email tugenda gicapturinga tugenda giyita email equals $_ post. Oh yeah, twagiyise eki mail. Well, so that will listen to what the users typed. Ekyo kigenda kutuyambako okuwuliriza user byatayipinze. Now tugenda kubidiringa nabyo tugenda soka tukebere mu database gyebiri. So kyetugenda soka okukola wano pay attention. Jukira twagambye connecting ku database tukozesa MySQLi query. So connection ya database ngina jiwa variable since njagala gikebera ngina kusoka kebera gyebiri mu database ngina kujanjiwe variable so jita check just like that equals MySQLi query. We are checking database kyetu checkinga twagaye kibera mu quotes kibera mu brackets bwe tutyo. So wano tuzaawo connection yaffe kyetwakozesa connectinga wali twakozesa insert into command wano tugenda kozesa select all tukozesa kasita nti byonna ebiri mu table eno gye tuyita info tubyagala tubikebere. Select all from info nti tukebedde ebiri mu info where tuli mu kebera ki where twagala okukebera mu info table nga phone yenkana user gyatayipinze nga ne email efaanana user gyatayipinze. Where phone because lwaki tugambye phone kuba tukebera mu table ya info tulina mu column gye tuyita phone tulina mu ne column gye bayita email. Where phone equals to what users entered. User kyayingizaamu twakiyise ph one of we twakiyise. So where phone equals ph and email lwaki nga nagamba email kubanga nyina column gye bayita email and email equals what users typed. User kyatypinze ffe twakiteese mu variable gye twayise email so twagala kebera bintu ebyo. So bwe mamaze ngina kugala quotes ngina kuteekawo ekigala quotes. So eyo command egina kunkeberera mu database enzigireyo ddala user byatayipinze gyebiri mu database. Ngenda kumanya ntya nti gyebiri yeri mu kebera ddala gyebiri neetaaga okumanya. Ngenda kubala records zeesanzeeyo kuba bwekebera esobola okundeetera byekebedde n'ebimpa ku list oba n'ebimbalira nze ngina kukwagala just bimbalira ddala gyebiri. Ngina kujja nteekewo akabala ngina kujja nkwate variable ngiterekemu ekibalo. So ngina gamba
count nsobola okugamba cn just to mean count because my SQLi num rows bwe tuba tubala tukozesa num rows number of rows num SQLi num rows tubale rows za variable ya ch zenaaba esanzeeyo ondabye kyentadde wano mu brackets ch nti bwenaaba emaze okukebera mu database kyekebedde kyonna nkiterese mu variable ch count nti omuwendo gwakyemaze okukebera guteeke wano so cn count equals my SQLi number of rows zenaaba esanzeeyo nga ddala zina phone number nga user gyayingizaamu nga zina ne email nga user gyayingizaamu ezimbalire then ngenda kujja ngambe if remember if tugikozesa bwe tuti buli wawandika if olina gikozesa bwotyo if cn kyanaaba abaze is equal to 1 oba kyenaaba ebaze bwenaasanga nga kisukka 0 mu bufunze ng'esanzeeyo likodi eyo ng'erimu ennamba y'essimu eyo ng'erimu ne email eyo singa ekisangayo kitegeeza ejja tulaga nti likodi eriemu ejja kitereka mu variable eyo tejja kiraga ku screen kuba tetukikolinze ejja kiraga nti likodi gyeri singa likodi eyo eba esukka 0 kitegeeza eriemu 2 and so on ekole ki etutwale ku page gye bayita home header location home.php then if eno kyebeekebedde bwe kibeera mu brackets nga wano nesanga nga kituufu etuwa answer nesinga esanga kifu ekola ki awo tugiwa else kitegeeza ngina gamba else ebeerayo mu brackets bwezityo mu curly brackets teva mu bracket nga if so singa enaakebeera kino nga kifu nga likodi tezigule greater than 0 eyogere ki kyenjagala eyogere ngina kissa wano echo invalid ngenda mugamba account not found please try again so singa user typingamu ebintu nga mu database tebiriiyo eyogere bwetyo kambiteeke mu color red font color equals red wano ngenda kozesa single quote kubanga double quotes red nzikozesezza eri nzigale font yange well so now that's the code that will do it. Let's test it. Tugenda kuloginga in tuddeyo ku index jukira index twage unewe tutayipinga ne tukoma ku login tujuze form yaffe phone number tutekemu namba gye tusanze 078 11 7 email tutekemu kyonna kye twagala kazibwe 33@gmail.com tutaddemu ebintu ebitali mu database because wetukebera mu database ebiriyo si ebyo. Let's try to sign in etugambye account not found, please try again. So katutayipingemu enamba y'essimu nga ntuufu nga email onfu. Namba y'essimu yiino eri 07053938 eyo ntuufu. Email tugyonoone kaziwe 33 gye tuba tukozesa let's sign in era tugambye account not found. Katutayipingemu byonna nga bituufu. 07053938 ne email tutayipingemu entuufu yino nagikosezaako. Let's sign in. Welcome home. Say also. My name is Kazwe Patrick. I love you all. Please don't forget to subscribe. Don't forget to hit the like button and if possible comment. Thank you so much. Ngina kuletanga tutorials as tusomesa ICT. Tugenda kuyiga ebintu bingi, tugenda yiga C programming akokka. Tugenda yiga how modifying, how setting a computers affe. Tugenda yiga kwegamba software wenjawulo tugenda muyitamu. Tugenda yiga Microsoft Office. Byonna kyenkusaba subscribing mu lulimi Oluganda lw'otegeerera ddala. Then olumu tujja kukozesa ku Luzungu naye nga tugenda singa nnyo okozesa olulimi Oluganda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nkwagala nnyo live ku Future Tech channel. Kyenkusaba likinga video eno era ogisharingireko munno. Weebale nnyo.